Okuva lunaku eggwanga lye lyasalawo ne lironda omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert ye mukulembeze yateekebwamu obwesige okuva mu bannayuganda bonna ku ebyo bye baasalawo nga bakooye enfuga eya Museveni. Bano baasalawo ne bateekamu Kyagulanyi Ssentamu obwesige newankubadde nti ab'akakiiko k'ebyokulonda bwe balangirira bo baasalawo ne balangirira ebyo bye baali baagala okusanyusa omuntu omu wadde nga teyawangula. Kino kireeseewo bannayuganda ab'enjawulo okukubagana empawa ne gye buli eno, naye nga wadde nga bannabibiina ab'enjawulo bali mu bibiina byabwe gye bali bakkiriza nti omwami Kyagulanyi Ssentamu yalina amaanyi mu bannayuganda, yalina obusobozi obukulembera eggwanga lino. Olw'ekyo kye yalaga, olw'ekyo abantu kye bamulaga ne bamwagala ewatali kubaawo wadde ennusu ekikumi. Weewaawo nti abali mu buyinza obudde buno nga beerayiza ku bukulembeze obutali bwabwe baye omusimbi omuyitirivu mu bantu okwegula abantu babaagale, naye kiganye. Naye ono wadde teyakozesa ssente kwagala kuteeka mu bantu, kyokka abantu bo baasalawo okumubeererawo. Kati bano abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bibiina ebya NRM, FDC, DP ne mu NUP mwennyini n'abantu okuva ebweru w'eggwanga Uganda, naye nga balaba obusobozi obuli mu Kyagulanyi Ssentamu bavuddeyo ne bawulemu naawe ensonga ye lwaki Kyagulanyi Ssentamu yasaana okulembera eggwanga lino newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda ko kaalangirira dda bye kalangirira. Ntandise ne Erias Lukwago, ono ye Lord Mayor w'ekibuga Kampala eyakalondebwa ku kisanja kye ekyokusatu, agamba bw'ati: I have absolute belief and confidence that we have a strong team led by National Unity Platform President Honorable Kyagulanyi. Together we are going to make this country what it is. Oyo ye mulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago, munnakibiina kya FDC nga yava mu DP okwegatta ku FDC. Ono munna NRM era abadde mu NRM okumala obulamu bwe bwonna, abadde munna NRM n'olwaleero takyukanga. Weewaawo nti baamukuba akalulu, Hillary Kiyaga yamukuba akalulu. Honorable Ameri yakyambadde yagambye ati I had to step down for the next person to lead the people of Mawokota. When we stay long, people also get tired of us, and so the National Unity Platform President Bobi Wine is in the right direction. Ono ate ye Jeno munnamagye omujjuvu nga naye munna NRM nnyo, naye olw'okuba nti baludde mu kintu balaba embeera bw'etambula nabo bandirowoozezza okukyusa obukulembeze. Ono Jeno Sejjusa agamba ati the country requires a leader who is strong and with support from the people. I see Bobi Wine as a uniting factor for the next generation of leaders in Uganda. Oyo Jeno Sejjusa. Ne tugenda ku mwogezi w'ekibiina kya FDC Ibrahim Ssemujjunganda, ye bavuddeyo n'agamba bw'ati Bobi Wine is the engine behind the opposition and this is because he has the support of majority of Ugandans. Oyo naye bw'atyo bw'amwogeddeko. Ono naye yali munna NRM okumala ebbanga ddene nga ye Honorable John Patrick Nambeshe. John Patrick Nambeshe agamba atya ssaawa eno yeegatta ku NUP era ng'obudde buno yakuuma entebe ey'omukulembeze omukulu w'atali. Akaseera akagereke yagenda okuwummulamu ekanaggwerako ate akomewo waddemu addukanye emirimu gy'ekibiina. John Patrick Nambeshe, who has been appointed by Bobi Wine as opposition chief whip, had this to say: I am so grateful to work under Bobi Wine because he is a true freedom fighter and with great character. I don't regret leaving NRM. Ne tweyongerayo Prophecy by Bushiri, ono musajja we TZ, Prophet we TZ agambye atya there is a lot happening in Uganda, but there is a singer God has lifted from the ghetto just like David to defeat the mighty Goliath in that country. He has been singing
and now he is a great leader of a new movement. Diana Nabatanzi ye n'agamba ati Bobi Wine is a living legend and I think he adds a lot into the entertainment industry. He has opened up the platform for us to stand as leaders in society, which was not so in the past. Betty Namboze Bakireke ono yali munna DP gye yava neyegatta ku kibiina kya Kyagulanyi Ssentamu ekya National Unity Platform. Yagamba atya I am very confident in my party leadership and Bobi Wine has the qualities of a leader I am willing to work with. I will do everything to support my president whenever called upon. Lord Mayor Elias Lukwago n'addamu n'agamba I have not seen anyone as intelligent and persistent as Kyagulanyi. He has been elected president and we are going to fight for him. Major General Mugisha Muntu Gregory ye n'agamba atya I have a huge respect for Bobi Wine as a person coming from the ghetto. He knows what the ordinary person goes through. To take Uganda forward, we shall work together to see that we see a better nation. Wolsonyinka ono nga musajja mu Ethiopia. Wolsonyinka olumuwandiisi wa bitabo mu Ethiopia ne muwandiisi wa bitabo eby'ebyafaayo agambye atya I have met the younger revolutionary Bobi Wine. He has inspired many upcoming talents in the world. I hope to take the opportunity to write about him before I retire. Pastor Wilson Bugembe ye n'agamba ati Bobi Wine is my personal friend. I am inspired by him and see him not as an artist, but he will one day be president of Uganda because the people of Uganda want him. Kizza Besigye ono muyaliko muna FDC weewaawo nga kati yawaayo entebe nga takyali liida wa kibiina kino naye era omusaayi gwa FDC newaali wonna. Agamba atya When I see Kyagulanyi, I'm filled with joy because he is the only hope Ugandans have and the people believe in him. Venezuela leader yagamba atya on Bobi Wine, we people here watch and follow events in Uganda and we are praying for the country. I have spoken to him and he inspires all younger people to wake up and lead. Elias Lukwago n'akomawo ng'agamba ati the struggle will require robust and strong effective efforts of change and Robert Kyagulanyi gives us that. Colonel Dr. Kizza Besigye agamba I agree with the strategy of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He was greatly appreciated and supported by Ugandans. I believe in him and he will be the next president of this country. Omukuku Navutamale Mirundi yagamba this young man you see is very focused and what I like about him is his fighting spirit. The battle he has entered in he has the stamina and the support. Arakedi n'agamba ati music has power to change the world and Bobi Wine has used his music in 2 messages. I remember his coronavirus alert hit the world at the right time. I respect what he is doing for music and the world at large. Winnie Kizza munnakibiina kya FDC I have the confidence that our colleagues heading the opposition in parliament have a strong leader under Bobi Wine. I believe that whatever plans they have for the country, we will stand together. Honorable Cecilia Ogwara muna NRM. Bobi Wine is a wise and intelligent person, and this is attributed to the people he has attracted to his party. I respect him and I believe the future is brighter for Uganda. Honorable Medard Lubega Segona muna NUP agamba I'm proud of my party and the leadership of the President Bobi Wine.
He inspires me to stay strong and firm in my beliefs. Betty Namboze Bakireke agamba, I was attracted to NUP because of Bobi Wine. He is a true example of an ordinary Ugandanese who want change. He is a problem to the regime because the people of Uganda support him. Speaker Jacob Oulanyah agamba atya, I respect Bobi Wine for being an intelligent and effective person. Within a short time, his party has the numbers in parliament, and all this is attributed to him as president of the party. Nobert Mau muna DP era nga yakutte kadi y'ekibiina ye president wa DP agamba ati Bobi Wine's lifetime as a political activist is like a born baby, but he has taken all of us by surprise. How the baby has started walking and running with ease. I say he is of great character and an asset to the opposition. No Prophet Mbonye, I have never doubted God, and he has chosen Bobi Wine as a nobody to lead the new generation of people in this nation. Agre Award. He has the energy and the support from the people because he has been with the people. I like his determination and leadership because he has what it takes. Andrew Mwenda tujagamba nti muna NUP kubanga amanyiddwa nga muna NRM ne gye buvuddeyo mwamulaba bulungi mwenna ng'agenda ku kitebe n'afuna kadi ya NUP n'olwaleero agirina kitegeeza muna NUP. Andrew Mwenda agamba ati Bobi Wine has grown his party so fast and it's the second party in the country. The overwhelming support from Ugandans makes him more confident than any other politician. Nandala Mafabi onongane muna FDC agamba atya the opposition has got another great team of youth, not from the bush but from the ghetto, led by Bobi Wine. I have confidence that we are going to work together to transform this nation. Aba bantu mubawulidde bulungi bava mu bitundu ebyenjawulo, bana DP, bana FDC, bana NRM, bana NUP, n'abo abasumba ab'enjawulo kwogatta n'abamu abava mu mawanga amalala agatali ga wano Uganda. Bye boogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakakasa nti bo bwe bandisuubidde okubeera omukulembeze kw'eggwanga lino lya Uganda olw'obwo obusobozi bwe bamulabamu obwamuweebwa okuva eri Katonda n'abantu ne bamwagala olw'ekyo kyali n'okugatta abantu awamu kyakoze nga tayawudde muyimbi na musuubuzi na mutunzi wa mmere na buli omu mu kiti kye amutwala nga bw'ali. Kitegeeza nti alina omutima ogw'obwa Sseruganda. Singa Mukama aba amuwanzeeko eddusu n'akwata obuyinza asobola okutwala eggwanga lyattu Uganda mu maaso ne lituuka ku mutendera gwe tulisuubiriramu. Oyo Kyagulanyi Bobi Wine gwe tukuleetedde olwaleero.